Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe nnyo. Amiina. Njagala okwebaza Mukama Katonda olw'ekiseera kino ky'atuwadde. Munzikirize nsooke neebaze abo ababaddewo mu kutendereza. Mwebale Mukama Katonda, yeebale kubawa amaloboozi malungi, ate okuyimba kulungi kuyina engeri gye kusulamu eby'omwoyo nga tugenda okutandika. Njagala okubeebaza kubanga nkimanyi bulungi nti akaseera akammwe kaba kazibu nnyo, tekasangika. Naye twebaza Mukama Katonda nti musobola okufunawo akadde ako aka Katonda kati ate kyewuunyisa ne mubeera n'okusiiba. Nsaba Mukama Katonda ayongere okubawa omukisa ate abawe n'emitima gyammwe kye giyaayaana okufuna. Mwebale nnyo obutasuulirira Katonda, mwebale nnyo okwesiba ku Yesu Kristo, era nkimanyi nti Yesu Kristo tatuyiwangako era ajja kutuwanguza byonna byonna. Enkene ya leero njagadde ngabaneko nammwe ekyawandiikibwa oba ebyawandiikibwa ebigenda okuva mu kitabo kya Yuda Yokaana. Era session zonna ze mwampadde basibo ne bannyabo, tugenda kuba nga tuyiga mu kitabo kya Yokaana. Kitabo kya Yokaana essuula ezo tunaazimalirako 1, 2, 3, 4 nga nange ekiseera kye mwampadde kiggwako. Kyova olaba tulina omutwe ogugamba nti practical lessons from the book of Jonah, nti ebyokuyigako naddala ebirabwako obaoliawo ebikwatibwako okuva mu kitabo kya Yona. Tugenda kuba nga tukitambula mpola mpola, era nja kukusaba ompulirize bulungi nnyo. Baŋŋambye nnina eddakiika 3 kandabe, njagala kwetayiminga maama Esezoono kwakayitako eddakiika 17 naye Lemyashum ntandise kwakayitako 15. Ndowooza bwe nkozesa eddakiika 3 okuva kati oba zaabadde nga tumala 3 weziwerera, kati ziri 18. I need your guidance. Ssebo genda mu maaso eddakiika 3. Okay, fine. Mu kitabo kya Yona olunya olusooka bassebo ne bannyabo lugamba nti awo Mukama n'ayogera ne Yona mutabani wa Amittayi ng'agamba nti olwokubiri golokoka ogende e Nineeve, ekibuga ekyo ekinene, angirire nti okwonoona kwabwe kulinnye ne kutuuka mu maaso gange. Katwebaze. Kitaffe omulungi w'ekisa ekingi, jja weegereko gye tuli okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu. Mwoyo Omutukuvu abeere omusomesa era omuyigiriza omukulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, bw'obikkula Bayibuli yo nga bwe tugenda okutambula ffenna mu kitabo kino ekya Yona. It's a common book. Njagala okukkiriza nti mukimanyi, muzze mukisomako emirundi n'emirundi, naye nange kye nayagadde nkwateko tubeeko bye tuyiga. Nti bassebo ne bannyabo, wano tulaba omuddu wa Katonda Yona nga Katonda ayogera naye, kubanga Bayibuli egambye nti awo Mukama n'ayogera ne Yona. Bw'oba osoma Bayibuli yo ekulaga nti emirundi egimu Katonda yatumanga abaddu be, yatumanga baprofets be, bannabbi okugenda eri abaddu be. Naye ku mulundi guno tulaba nga Katonda ayogera direct eri Yona. Ako nno kakulu nnyo, maaso eyo kajja kutuyamba nnyo, kakulu nnyo eri Yona.
kakati bassebo ne bannyabo n'amugamba ekigambo nti golokoka ogende Nineevu, ekibuga ekyo ekinene okirangirire nti okwonoona kwabwe kulinnye ne kutuuka gye ndi. Enkyene ya leero njagala okubuuza gwawuliriza era naawe andaba nti weepositioninze nti Katonda asobola okwogerako naawe. Wano tulaba nga Katonda yennyini Katonda yennyini ng'ayogera n'omuddu we Yona nga tamusindikidde mubaka. How I wish ti nange nsobola okutuuka ku leve eyo Katonda n'ayogera nange butereevu nga tayise mu Esita, nga tamaze kuloosa Esita, tamaze kulabikira Esita. Katonda nga tayise mu musumba, njogera Esita kubanga ye mwanjuzi wa leero. Nga Katonda bw'aba alina kyagala okugamba tagenda kikingiriza kuyita eno wa musumba. Bassebo ne bannyabo, eno ewaffe tulina enjogera egamba nti okwetega. Nsaba enjene ya leero nze naawe tuyige okwetega mu maaso ga Katonda, nga Katonda bw'aba alina kyagala okutugamba akireeta butereevu gye tuli, oba okuyita mu kwolesebwa mu birooto oba mu ngeri ye, naye nga tekimaze kwekoona wa mulala. Ekyo nno kiba kitegeeza nti nze naawe tulina enkolagana gye tuguddewo ne Katonda nti bw'anaayogera tujja wulira. Naye olw'okuba olumu Katonda atulaba n'atupimaapimamu n'amanya musajja wange, mukyala wange ono, mukazi wattu ono bwe nnaamugamba tajja kutegeera ddoboozi lyange. Kati kampiteewo ono omusumba, kampiteewo ono omukadde, kampiteewo ono maama we yajja muwa attention, eddoboozi lya maama we alimanyi, eddoboozi ly'omusumba alimanyi. Kyenva nkwegayirira muganda wange mwanyinaze, beera mu position nga Katonda asobola okwogera naawe obutereevu. Ng'era Katonda bw'ayogera naawe osobola okwa-identifyinga nti ono Katonda yayogedde nange, nga tolina mulala gwe weebuuzaako. Bassebo ne bannyabo mu lunyiriri ekigambo kino kyajja mu Yona mu ngeri ya njawulo, in a unique way. The word of the Lord came to Jonah. God spoke to Jonah in his own unique and powerful way, and he told Jonah to do two things. Ekisookera ddala agende Nineevu, ekyokubiri akirangirireko, in a unique way. Era Yona n'ategeera nti ono Katonda yayogedde nange, ono si malayika, ono si ddoboozi lya sitaani, si ddoboozi lya mulala. Bassebo ne bannyabo, ekibuga Nineevu nina okusooka okukibabuulirako otegeere eno gye baali basindika Yona, kubanga emirundi egimu tunenya Yona baamutuma n'agaana, naye nga tetutegedde wa gye baamukola ki, gye baamutuma. Bassebo ne bannyabo, omulimu ogwo gwali muzibu eri Yona. Lwaki? Olw'ensonga zino wammanga ze ŋŋenda okugabanako naawe. Ensonga esooka, bassebo ne bannyabo, ekibuga ekyo tekyali kyangu. Bw'obikula Bayibuli mu kitabo ky'Abakuuku, essula egenda kubeera ya 3, ndowooza kasome olunya olusooka mpaka ku lwokuna. Bayibuli egamba nti zikisanze ekibuga ekitemu, ekijjudde obulimba, era ekikubyeko ebintu ebinyage, obunyazi bwakyo tebukoma. Olwokubiri, wulira enkoba eziwuuma ezikuba embalaasi ze bagoba nga zigenda ziguluba. Wulira zinnamuziga eziyiringita n'amagaali agabuukabuuka. Olwokusatu, abeebagadde embalaasi bategese okulwana nga bakutte ebitala ebimasamasa n'amafumu agamyansa. Abafudde bangi, emirambo mingi nnyo, badduka kwe beekoona ku mirambo. Olwokuna, Nineevu kibonerezebwa olw'obwenzi bwakyo.
ekyajjula obulogo obuyitirivu ekyafuga amawanga n'ebyobwenzi bwakyo. Bassebo ne bannyabo gwe kennyini weewuliddeko ekyo kye kibuga Nineevu gye baasindika Yona. Okusooka kwa byonna bassebo ne bannyabo, ekibuga ekyo kyali kijjudde obunyazi nga bakubba ne bakubba ne bakubba. Waliwo omukwano gwange omukyala bambi yali akomawo ekiro n'alinnya boodabooda. Boodabooda gye yalinnya nga tagimanyi okumutwala ewe bwe yavaako olwo teyagenda na mmotoka n'akozesa public means ate n'akomawo kiro. Kakati boodabooda erina we yatuuka nga n'emabega eriyo emuvaako nga wantu weekusifu ekkubo eryali limutuuseeka. Kakati ono n'akendeezaamu mu sipiidi yali amuvuga ate oli n'ayongeza n'abasanga. Kati boodabooda eyabasanga yali eriko abantu babiri, njogera byeno mu Uganda, abantu babiri. Kati n'eyali avuga ono mukwano gwange be bantu basatu. Boodabooda eri n'ebakiika, eno n'eyimirira. Omukyala ne bamubba ne bamwambulamu n'olugoye lwe yalimu. N'atuuka eka ng'ali mu kaleega na peti. Ndowooza baamukwatibwa nsonyi, baali bagenda mubbako n'akaleega bamubbeko ne peti, oba oli awo n'akawale ak'omunda. Kakati bwe nabadde nsoma ku kibuga kino nti obunyazi bwakyo bwe boogerako wano nti obunyazi bw'omu kibuga Nineevu bwali tebukoma, ekijjudde obunyazi. Bassebo ne bannyabo obwo bwe bwaliyo. Kati omusajja bamutumayo ng'agamba bwe bananziba nti ekibuga kyali kijjudde obutemu. Obutemu bwe twogerako bassebo ne bannyabo, Bayibuli egambye nti enguudo zaali zijjudde emirambo ng'obuuka mibuuke. Kakati Yona bamutumayo amanye ebiriyo naye bamutemule. Kyekyajja mu birowoozo bye. Bassebo ne bannyabo bagambye nti ekibuga ekyo kyali kijjudde obulogo. Naliko awantu awamu ne bampita ng'omusumba okusabira omukyala nga bamuloza omumwa nga guvudde wano nga guli eno okuliraana okutu nga gwenyodde guli eno nga gy'ayogerera nga n'ebigambo tebivaayo bulungi. Kati nabadde nkubamu akafaananyi nti oba n'eyo waaliyo abalogo abafaanana bwe batyo, abaloga emimwa ne gikyuka nga guyinza n'okudda ne wano waggulu n'okuloga ebintu ebirala. Bassebo ne bannyabo, kubanga obulogo bwe batuuka obboogerako mu Bayibuli buba bukoze eki? Buba buyitiridde. Bassebo nti kyali kijjudde obwenzi omwali n'okulya ebisiyaga. Kakati ebyo byonna Yona muddu wa Katonda Yona bw'abigattagatta, babbi, balogo, benzi, balya ebisiyaga, batemu. Yona oba oli awo n'asalawo akwate ekkubo eddala. Bayibuli, ebitanyanya Bayibuli bitugamba nti n'ensonga endala oba oli awo yaleeterayo n'obuzibu obutagendayo eyo, oba ekyali eyo gye bamutuma nga ebyo tumaze obisoma mu kitabo kya Nnakumu. Ensonga endala yali nti ebiseera ebyo bassebo ne bannyabo nti Nineevu yali capital city eya Assyrians. Kaakati ate ebiseera ebyo Assyria yali egaziyizza obufuzi bwayo ng'ekoze empire. Waliwo kye bayita kingdom, obwakabaka bwa Buganda, obwakabaka bwa Bunyoro, obwakabaka bwa Teso, obwakabaka bwa Busoga. Those are kingdoms. Kati empire ate eba nnene. Empire egatta kingdoms ez'enjawulo eziwerako, egatta obwakabaka. Kakati Buganda singa ewamba Busoga n'ewamba Bunyoro ne kiba kitundu ku Buganda, Busoga ne kiba kitundu ku Buganda, Teso ne kiba kitundu ku Buganda, eba tekyali Buganda kingdom, eba efuuse Buganda empire. Kati Assyria ebiseera ebyo yali super power
nga etigomya buli bwakabaka obwali bugyetoolodde. Kaakati n'obwakabaka bw'Abayudaaya, obwakabaka bwa Isirayiri, ebiseera ebyo Asiriya yali ethereteninga okuwamba Abayudaaya babeere ba subjects ba Asiriya. Kakati ekyo mukitegedde nakyo ng'okigasse ku biri ebyaliyo, kati n'ekyo kyaliwo gye batuma Yona. Ate bali abagamba beenenye, Katonda agamba genda okirangirireko. Kati nga Yona akimanyi bulungi, abasajja bano abaagala okutulumba batufuule abaddu baabwe, batufuge, batuwambe. Kaakati bwe mbalangirirako ne beenenya, Katonda n'abasonyiwa era bajja tuwambira ddala. Naye singa sigendayo, obubi bwabwe bususse eri Katonda ajja bazikiriza. Ekyo Yona kye yalina mu bwongo bwe. Bassebo ne bannyabo, n'ensonga endala zandibadde nnyingi naye olw'obudde tebimuzimala. Naye ezo ze nkulu ennyo ze njagadde okuggyayo tulabe lwaki Yona teyakola ki, teyagenda. Yalinamu okutya okwo bassebo ne bannyabo. Mu lunya olwokusatu Bayibuli egamba nti but Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Nti naye Yona n'adduka ye n'ava mu maaso ga Katonda n'agenda e Talushishi, n'agenda wansi e Yopa, eyo gye yasanga ekyombo ku mwalo ekyali kimaze okutikka. Era Bayibuli egamba nti oluvannyuma lw'okusasula ebisale nti n'alinnya ekyombo n'adduka mu maaso ga Mukama Katonda. Ekyo nno kikulu nnyo era kisazeeko Yona okudduka maaso ga Mukama Katonda. Waaliwo ensonga nga bwe tuziyize, bwe tuzirabye, naye wano ekikulu kudduka maaso ga Mukama Katonda. Bw'ogenda ku lunya olwokuna Bayibuli egamba Mukama olwo Yona alinnye ekyombo. Yona teyalinnya lyato, teyalinnya feri, yalinnya kyombo. Eryato lirugogoma lyalinnya gali ag'ebyobusuubuzi. Ekyo kikulu nnyo, kijja tuyamba mu maaso eyo. Bayibuli bassebo ne bannyabo egenda mu maaso n'egamba mu lunya olwokuna nti Mukama n'asindika omuyaga omungi ku nnyanja, ne gukunta nnyo ne guba ku nnyanja, ekyombo ne kyagala okumenyeka. Olwokutaano, entiisa ey'amaanyi n'ekwata abalunnyanja, buli muntu n'akoowoola Katonda we amuyambe, ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule. Naye Yona yali ng'asse mu kisenge ekya wansi eky'omu kyombo ng'agalamidde yeebase otulo olw'omukaaga. Awo omugoba w'ekyombo n'ajja w'ali n'amugamba nti obadde ki ggwe yeebase? Golokoka osabe Katonda wo, oboolyawo anaatusaasira ne tutazikirira. Bassebo ne bannyabo, nyiri ensomye nnyingi zino okuva ku lwokuna mpaka ku lwomukaaga, kati kanze nnyonnyole. Bassebo ne bannyabo, Yona bw'ayingira mu lyato bagamba n'anoonya akafo akeekusifu wansi w'eryato, n'adda eyo ne yeebaka n'asowola. Ennaku 3 okuva ku lusooka mpaka ku lwokuna. Ndabyeko awo ku screen. Yes, ennaku 3 okuva ku lusooka mpaka ku lwokuna lwe twasomye. Ndabyewo nga okutayipinga okutali kutuufu. Kakati bassebo ne bannyabo, nti Katonda n'aleeta omuyaga omungi. Omuyaga ogwo gwali mungi ku nnyanja to the extent nti omugoba w'ekyombo kino alagira abaali batambulidde ku lyato bawewule eryato, bawewule ekyombo. Kino kijja kitya bassebo ne bannyabo? Ekyombo kino kyali kitwala ebyamaguzi bingi n'abasaabaze omwali nga Yona. Era amateeka ku nnyanja agafuga, bimala okutikka eryato, buli omu tatuula ku mmaali ye, otuula ku ya mulala. Singa wasanga obuzibu mu nnyanja ng'eryato lyetaaga okuwewula, kakati omugoba agamba muwewule eryato, aba ategeeza musuule ebyamaguzi mu nnyanja.
tosobola kusuula byamaguzi biwasuubudde gwe olw'okuba oba obituddeko. Kati bwe muba mutikka mumala okutikka babakyusakyusa mwe ebyammwe babiri sayidi eno ne mudda sayidi eri etali byammwe. Kati ne bali ne badda sayidi eno kubagamba okwewula obisuulayo nga tobisaasira kubanga si bibyo. Kati omuyaga gwali mungi, ebitabo bya Bayibuli bigamba nti abasajja ne balwana n'ekkage yali ku lyato kuno. Eryato lino emmeeri lugogogoma mpaka lyonna bwe baalikaliza ne batuuyana ne balikaliza eryato ne sigala nga kkalu lisobole obutakka wansi okusinkenga olw'okuba ennyanja yali etabuse bwe liba lijjudde ennyo. Basebo ne bannyabo, ebitabo bitugamba ne bwe baawewula eryato lyasigala, omuyaga gwo gwasigalawo naye ng'eryato liri kungulu terikka. Basebo ne bannyabo, amaato ago galugogoma gabaako n'ekifo ekyawaggulu kye bayita ddeeka. Abantu bano bonna abaali ku lyato, ebitabo bya Bayibuli bigamba nti ne balinnya waggulu ku ddeeka, buli omu n'atandika okukoowoola Katonda we. Tekwaliko baakoowoola Yawe ow'omu ggulu, wabula baalina balubaale baabwe ne batandika okukoowoola Batemesi, Badayana, Bamaduku bonna, naye ne bakoowoola bakatonda baabwe ng'ennyanja yeeyongera kusiikuuka. Bayibuli egambye nti omugoba w'eryato aba alambulalambula atambulatambula mu lyato kye kyali kimutambuza. Omuntu alina expert mu kugoba eryato bwe wabeerawo embeera efaanaganako bwetu aba alina okutambula akyekinge terikoonye ku lwazi kufunamu kituli kuyingiza mazzi gajja gayingira wansi. Ebintu byonna bikyali mu nteeko, emaali yonna yaweddeko, tetuleetera buzibu. Kati aba atambulatambula alambula inspectinga eryato, basebo ne bannyabo n'agwa ku musajja omu nga yeebase, era omusajja oyo yali yona. Kyova olaba omugoba w'eryato akola statement mu lunywa olw'omukaaga nti awo omugoba w'ekyombo n'ajja waali n'amugamba nti obadde kiggwe yeebase, kyali kyakwewuunya nnyo embeera abantu gye baalimu nga beeraliikirira kufa, naye nga waliwo eyeebase nga n'okufuluutaafuluuta. Bwe baaba owulidde eryato lyonna nga tapasipeetinze taliiwo, tamanyi bigenda mu maaso, ono kyava amukoonako n'obukambwe n'amugamba obadde kiggwe eyeebase. Kyava amulagira golokoka, this is a commanding language, nti golokoka osabe Katonda wo kubanga eri waggulu waaliyo abasaba nga buli omu akoola Katonda we. Naye nga Katonda w'abantu abo enkuyanja abaali ku lyata abasuubuzi nga tawulidde era tabayambye. Kati ono bw'asangayo yali yeebase nga tasaba, amugamba naawe golokoka weetabe mu kusaba, oba oli awo Katonda wo anaawulira n'atutaasa ne tutazikirira. Buli omu yali mu essuubi lyali libaweddemu nga kuzikirira kwereere kwe kwali kuddako. Basebo ne bannyabo, kino nno kyewuunyisa nti abantu bonna abaali ku lyato nti they were religious men, baali bannaddiini. Kati biveeko, weewaawo baali bakoowoola bo bakatonda baabwe. Bwe nkitwala ku present times nti kwaliko abakatuliki bo bakoowoola Biikira Maaliya omutuukirivu, abalala bayita Yuda Taddeewo, tusaasire, bayita abatume baabwe. Kwaliko abasiraamu nga bayita Nabbi Muhammad waswala abo nabo bali abo. Ab'enzikiriza ez'enjawulo kyova olaba akola comment ku nnyiriri zino agamba nti kino kyewuunyisa nti eryato lyonna lyali lijjudde bannaddiini kubanga ddeeka yonna yajjula abantu nga basaba Katonda. Naye agamba nti baali bannaddiini abaali ba offeringa essaala zaabwe eri bakatonda baabwe, small gods. Naye ekyewuunyisa ku lyato okwo kwaliko omusajja eyayina enkolagana
ne Katonda owaddala, true God. There was one man on board who had a relationship with the true God, who knew his word and who worshipped him, yet he was sleeping. Kino kiswaza nti ng'abalala bakoowoola Katonda waabwe nga bali devoted ku ekyo nga bamanyi be bagenda okubataasa, naye yali ayimanyi Katonda owaddala, true God, ye nga tamukoowoola, yeebase. Ku nkuyanja y'abantu abaali ku lyato kwaliko omu eyalina enkolagana ne Katonda owaddala naye ng'ate ye yeebase, tamukoowoola. Basebo ne banyabo, ekyo nno kindeeta ku points wano ze nawandiise. Points budde bwayiseza budduka kanyangwe. Point esooka yino, Jonah slept in a place where he hoped no one would see him or disturb him. Sleeping Christians like to hide out among the church. Yona yanoonya akafo w'enneekukumira baleme musumbuwa, naye nga tuyize yali amanyi Katonda. Nti abakristaayo beebaka n'abakristaayo abeebafu anoonya ekifo we yeekweka mu kkanisa n'atayagala musumbuwa. Mwe mukimanyi nti eriyo basevensidde bannammwe abali mu nsi ze mulimu naye nga tebaagala kwejjayo, tebaagala bategeere nti basevensidde, beebase tebaagala abasumbuwa. Eteekwa okuba eriyo bangi bannammwe be mwakoonyeeko, kitugenda kubeera n'okusaba n'okusiba kwa Zoom. Naye mukimanyi nti abantu abo bagaanye okujoyininga, si lwakuba nti balina data, naye adamant ne bakoze eki, bagaanye. Kale wayinza okuba waliwo abalina ensonga eza munamaddala ezijjenuini, abo tubaleke, naye ŋŋamba kubalinga naawe omunoonya munno tomukola ki, tomulaba, taliiko. Naye nga museveniside amanyi Katonda, yeekwese, yafuna akafo kalina siteeti mwali mu kaalo, mwali mu siteeti eyo, yeekwese asirise, taagala kumanyikwa. Ye yava e Uganda n'akwasisiza Uganda, ebibye byaggwa ali eyo. Point number 2, Jonah slept in a place where he could not help with the work that needed to be done. Sleeping Christians stay away from the work of the Lord. Yona yali amanyi bulungi nga okutambulira ku mazzi nti eryato liyinza okufuna obuzibu ne baagala baliwewule. Nze kambeera eno neekweke, sijja kubeeramu abo bawewula. After all, sinaako byamaguzi, nadde eri ne yeekweka. Naffe tulina abakulisitaayo Abadiventisti abaseveniside nga ye yeekweka kubanga tayagala kuweereza, tayagala buweereza bwonna. Ng'ali ku mukutu omubu mugamba gw'ojja okuintroducinga omubuulizi, gw'ojja okusoma ekyawandiikibwa, gw'ojja okuyimba, tayagala. He or she is a sleeping Christian. Mwebali abo tayagala kuparticipatinga mulimu gwa Katonda. Eno gye mwava, eriyo abantu baagala okugula amataka, baagala okuzimba amakanisa, omulimu gwa Katonda gugende maaso. Oli taweerezaako mu nsi gye yava. Mulimu gwa Katonda kutambula, agamba neno tukola. Nenga bw'ombuuza omuzimba kanisa ki, tasobola kujoogera. Nenga neyo taparticipatinga mu mulimu gwa Katonda. Njagala obbakubiriza mmwe Katonda baawadde omukisa, ne mubanga balamu, ne muwulira ebigambo bino ebiva mu kitabo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli. Leka kubeera amanga the sleeping Christians. Wevaayo gy'obadde weekwese, kuba gy'oli oveeyo otandika okwenyigira mu mulimu gwa Mukama Katonda. Eryato lino bwe liwewuka, abantu tebaasaanawo. Weebuunye n'eyali yeebase era bwe liwewuka naye tasaanawo. Bassebo ne bannyabo, omulimu gwa Katonda muzito, gwetaaga ffenna tuparticipatinge, guwewuke. Eryato lye tulimu lino lye tuseeyeyezaako okutuuka mu nsi ensuubize, bwe Bwakabaka obutaggwaawo, lireme kubbira. Ne bwe tutaaveeyo kuliwewula,
lijja kubbira ffenna tubeeremu naye omulimu tugulekedde abantu abamu bassebo ne bannyabo kadde kantu akantindigwa points zino kanzimaleyo Jonas Repti while there was a prayer meeting up on the deck. Sleeping Christians don't like prayer meetings. Yona eyali alina enkolagana ne Katonda ow'amazima yeebase nga waggulu eriyo okusinza okugenda mu maaso ye yeebase basebo ne bannyabo tulinamu abakristaayo nga bo beebaka ne bafuluuta tebaagala awo ne kusaba n'okusiba tobalabawo okuŋŋana ku sabbiiti tobalabawo bw'abazze atuukiriza mukolo prayer meetings njagala mbabuulire okusaba kuno nga kuno kwe mutegese mulimu amaanyi si maanyi gokka gatuwa bintu bye tugenda okuteeka mu maaso ga Mukama Katonda naye basebo ne bannyabo mulimu amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ge tujjizibwa ebizibu ebikemja ne bitusanga nga tuli fule amudi nga tujjuziddwa omwoyo omutukuvu ne tulyoka tubifeesinga nga tuli bagumu ne tuwangula ebikemo by'omulabe Sitaani. Mutemujjukira Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali muddungu n'asiba ennaku 40 emisana n'ekiro immediately nga zaakaggwako omulabe Sitaani n'ajja n'ebikemo bye n'amukema ekyasooka n'amukema ekyokubiri n'amukema ekyokusatu ne mujjukire Sitaani yajja ng'alinga malayika ow'omusana Yesu Kristo teyategeererawo nti alina Sitaani naye ekyayamba Yesu Kristo okuwangula Sitaani kubanga yali ava mu kusaba n'okusiiba ng'ajjuziddwa mwoyo omutukuvu. Nze naawe twenyigire mu prayer meetings tolinda kusaba kuno kwawugama n'okusiba kwetegese naawe beerayo n'ennaku ezimu z'obeera devoted ne Mukama Katonda wo obeereyo n'okusaba n'okusiiba nga kukwo saabeera mu bizibu nti yeetaaga okusaba n'okusiiba nedda okusaba n'okusiiba kututeekateeka ne tujjuzibwa mwoyo omutukuvu. Point endala egamba nti Jonas slept and had no idea of the problems around him. Sleeping Christians don't know what is really going on. Nti yona yeebaka ne batikkula eryato okwewula eryato awo bonna tamanyi bigenda mu maaso tamanyi buzibu bumwetoolodde yona omuyaga eryato gulize eri ndowooza ye aloota ali mu kyesuubo anyumirwa tamanyi bizibu byali bimuledde nti sawa yonna afa. Singa kino gye kiri mu Luganda kye nandyogedde kankyogere bwe kijja okukola amakulu nti yona yandigenze okudda engulu nga yafudde dda kati yandibadde yeebuuza nti ate oba twafudde tutya oba okufa kwadde kutya lwakuba ate omufu abatamanyi tategeera. Ne mbadde nnokola statement eyo ejjeyo amakulu nti yandigenze okuzuukuka nga yafudde dda nga tamanyi nakufa bwe kwazze. Eri abakristaayo ng'ali mu tulo afuluuta tamanyi buzibu bumwetoolodde. Omukristaayo yeebase tamanyi tuli mu kiseera kya nkomerero tasobola kuwaayo kusaba na kusiiba tasobola kuva kusoma Bayibuli yalowooza mirembe yatuuka naye ng'obubi bumwetoolodde tamanyi. Mukristaayo tomanyi nti waliyo abawala mukazi gwe mukyala gwe tomanyi nti eri abawala ne ku makanisa ddala fene waffe gye tuli nammwe gye mwava abamu abawala nga ye ali awo asikiininga bbaawo gy'akolera ne ku kanisa naye gwe tosaba towaayo obudde bumala eri Katonda. Bassebo ne bannyabo kyenva mbeegayirira tuweeyo ekiseera ekimala tuve mu kufuluuta tusabe kubanga akabi katwetoolodde omulabe Sitaani tatudde. Bano obudde buweddeyo naye ati sikanyogereyo eno point emu egamba nti Jonas slept while the heathen needed him. Sleeping Christians snooze on while the world needs their message and testimony. Yona yeebaka n'afuluuta ng'ate heathens be bantu abatamanyi Katonda ow'omuggulu yawe nga bamwetaaga we baali bamwetaagirira ddala ate ye we yeebakira baali bamwetaagira wa kubanga Katonda waabwe gwe baali basinza yalemwa okubataasa kati awe baali bamwetaagira nga ye yeebase. Bassebo ne bannyabo tuleme okubeera ba sleeping Christians mu community we tubeera ku mirimu we tubeera banneighbours baffe we tuwangaalira mu kika batwetaaga
beetaaga obubaka, messages and testimonies, beetaaga ennyimba ez'Abadvent naye we are not distributing them. Ffe tuzeewa eno kwayafulumizza kano n'okewuliriza. Tulina Hope TV, Hope Channel Uganda, tulina Prime Radio, tetubisharinze n'abantu. Abantu beetaaga obubaka obutuufu obw'Abadvent obubateekateeka olw'obwakabaka obugenda mu ggulu. Abantu bimesegi bibafuna bifaya. Yesu akuntumya abantu bababba. Abannaddiini abategeekesa babbya abantu. Abantu bakooye banoonya we bawummulira awali enjiri entuufu etaliimu toola, etaliimu fire. Ffe tugirina. But we are sleeping. The heavens, they need us, but we are nowhere to be seen. Kyenva nkwegayira muganda wange mwannyinaze. Bw'afunye omukisa okuwuliza kubaka buno, va mu tulo bw'oba obadde omu ku babadde beebase. Oleme kufuluuta. Tutwale obubaka buno. Testimonies zino. Omuntu okugabana naye ku testimony nti nze Mukama nawona obulwadde, nasaba, nali kino, Mukama ankoledde kino, amanya nti Katonda w'Abadvent gy'ali era akola era mulamu. Obubaka buno ku WhatsApp tubusindike. Bwe tubeera ne prayer meetings nga zino, abantu bajje bajoyininge. Tezi designed kubeera z'abasevensidde bokka. No. People around us, they need this message. Message of hope, message of salvation. Babeere mu message naye bali mu message of prosperity yokka. Nsaba Mukama Katonda akukozese nange ankozese olw'okuteekateeka abantu ba Katonda olw'obwakabaka bwe bugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsaba osabeko nange. Katonda omulungi w'ekisa ekingi, weebale kwogerako naffe enkyene ya leero. Otuwadde ebigambo eby'essuubi ebituzzaamu amaanyi. Mukama, bwe mubaamu ku ffe abantu abamu nga tubadde twebase, Mukama tuzuukuse tukole omulimu gwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.